Reverend Canon Geoffrey Wilson Kakoza kwasa ebbaluwa eno ekuwa obuyinza era n'okukola emirimu egy'obwa kanoni mu bulabirizi buno obw'ennamirembe era mu kanisa ya Uganda ate era kwasa ebbaluwa ekuwa obuvunaanyizibwa okubeera kanoni w'ebyokuyimba n'okutendereza Katonda ku kanisa ya Uganda bulabirizi obw'ennamirembe ne layisisi ekukkiriza okukola emirimu egyo gyonna mu bulabirizi buno ku kanisa ya Uganda ekikwasa linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Profesa Olivia Kanja